Well, musawo waffe mukugu. She looks like a young lady. Nangambye nedda nnyawo. Looks can be deceptive sometimes. So mukyala mukulu nnyo mu bya medicine ebyo. She's a dental surgeon. You're going to tutwala through this episode. Once again, you haven't sent in your message, please do, because we are going to handle them on the first come first served basis. Okay? So Obera doctor, right? Yeah. Oba surgeon. Dental surgeon. Dental surgeon Rehemah Kisule is in the house. How are you? Salam alaikum. Go mommy. Onyumete mukahijabu. Abasawo botebeera liikirira, abalwadde botebeera liikirira. Banda bango omuto naye kirabika kugezaako kubanga I keep on doing everything necessary nemekka ddiwa nnyo nnyo naye nga obulwanyisa obukadde ngezaako bulwanyisa naye ng'emyaka gyo gitambudde okulaba olunaku lutuuka mu 53 oteebye Okay, so how are you doing? I'm fine, dear. Oba ku clinic ki? Kola ku Roswell Dental. Wano wansi nga ku medical hub. Fairway. Yes, dear. Around there. Okay. Bali batya? Balungi. You can feel free to pass. Have we spoken? Yes, we have. Shame on me. Yes, we have. So when you said Rose what? Roswell. Yes, there's a jokina. Hey, so you were. A number of times, actually. Once. It was only once. Twice or thrice. Yes. The other two maybe were messages that I missed. Yeah. Because messages are really hard. I'm glad you're here now. Thank you, sweetie. Okay. So tugenda kwogera nnyo ku mannyo n'embuto. Yes. Otuyamba otulambululire because we have a lot of fears as mothers. Erinnya ate jjukira immunity egenda n'ekendeera awo n'olyoka olaba embaga. Kituufu. Ne bakugamba nnyabo ogenda kuba n'erinnya li until you give birth. And you can imagine the pain and anxiety that comes with that. Yes, so biva kuki, why do people think that a pregnant woman cannot go see a dentist? Anti kati olaba emirembe gikyuka. Abantu bedda baatyanga nnyo the fact that bali a bit ignorant ku kigenda emaaso tebaanoonyerezanga nnyo nga ye bamugamba erinnyo litta akaana kange sirina gafa okitegeera kati nga basinga bakyewala because they were not educated. Naye ennaku zino abantu basomye ebintu, research has been done, the field is very well versed okitegeera nti olumu tu struggling ogamba abantu nti nedda mukwano nsobola okukolako ng'oli lubuto naye ng'olaba kalaze atidde yekanga bwekanzi biwedde ndi bulungi okitegeera. So we try to keep on nga tusomesa abakyala nti nedda tofaayo jangu naye gero olaba ng'era g'okozeko yaleeta omulala so they keep on teaching each other. Eno fee evaawa mbu omusiba gw'erinnyo gukonekitinga ku nnabaana tunange simanyi kuba kati abantu abasinga omanyi abaganda batugamba nnyo nti omukazi kuguma ekitali kituufu kati ne wawulira ng'erinnyo limulumya ate alaba there's a way they relate pain to struggling. They like nga bagamba nti agumye yo w'amaanyi kati bambi naye abaalaba kale kandigumire paka wenaazaala ate ebiyinza ovaayo naye nga si kituufu. Okay, but it's also true nti bw'ojjanjaba omuntu ono omulala si bw'ojjanjaba pregnant woman. That's true but era ebikyuka bitini ebikyuka bitini because olumu tuba tutya okuteeka omukyala w'olubuto in a stressful condition but era as a health professional n'abalala nabo tolina ba stress nga kuba tebali mbuto you give them the best care that you can. So kati ki ekyawukana ku w'embuto n'ono omulala? Kati ow'embuto kiri mu stages kati nga ogamba nti baliyo first trimester ey'okubiri n'ey'okusatu eddagala lye tubawa lyawukanamuko. Waliwo eddagala omukazi wo toli atasobola kumira depending on the trimester. N'ogamba nti kangeze fragile mu myezi egisooka 3 mubi tomumira naye nga mu myezi egiddako awo mu myezi 5-6 talina buzibu okitegeera. So the difference comes in ku madagala ge tubeera tubawa. Fragile alina buzibu ki ku first trimester? Mu luzungu olukalu bakiyita teratogenic naye ng'asobola okutta akaana. Teratogenic asobola okutta akaana myezi egisooka. Ekyo kirungo kiri mu fragile? Kiri mu fragile naye ate nga weewunye mu second trimester talina buzibu cause omwana aba developing. Atta kyokusinga kikyalumba. Engeri gy'akola alina bu cells bw'atagetinga kati engeri nti omwana mu gundi esooka aba cells tezinafoominga bulungi asobola okuzitta.
nabeera ng'omwana naye wano mu second trimester omwana aba atandise ofuuka omuntu. So the damage is really not there. Yes. Any other fear? Birabogera ku tetracycline. Now for tetracycline the disadvantage is w'omira tetracycline ng'oli lubuto kubajjukira amannyo g'omwana gatandika okudevelopinga ng'akyali mu lubuto. Omumira ayingira amannyo g'omwana. Watuukira okukula amannyo gatuuka nga galina a different color. I think you've seen some people abalina amannyo nga kala tetegeereka kali black kiri awo ng'evvu. Tetracycline yakireeta. Abazadde baamira ng'akyali. Mama aba yamira oyo ye tamumira throughout. We don't give tetracycline ku mukazi w'olubuto. Ne bw'abanga anaatera oddufuna nga taluyina n'amukozesa it can be dangerous? No, waba tannalufuna it is alright, but wabanga omwana waali it easily crosses mu n'abagundi n'ekiyingira omwana n'akifuna. Era omwana bamuzaala waliwo abantu abakulu b'olaba n'ogamba bambi mama we yamumira because we can easily tell ng'olaba. I think that there are very many alternatives to tetracycline. It's not it's an emergency drug nti omuntu akyetaaga nti bannaye tetulina option ndala. We have very many options but olumu kale n'abannayuganda twewanya amadagala. Omutwe gukuluma olutu olukulumya nga weewayoma nga okapanado. So some people also get lost in the process n'alimira nga tategeera. So there is nothing you can do about it. Omwana bw'akula nga amannyo ge gali bwe gati. Tewali kyakukola. The only thing you can do is to have a cosmetic procedure done nti kale tubike ofunayo kaseminti akayikala y'erinnyo n'obika oba waliwo bayita buvinia oba bu crown naye waba akifunye aba akifunye. Ate the funny thing which is even sad n'emannyo gago obukulu gabaamu. Oh, okay. Tekikoma ku milk. N'amakulu gabaamu nga gakyuse kala. Okay. Which other fear is there? Kyetulina okwegendereza nga tuli mbuto. Usually wabeerawo omuntu nga they have emergency procedures that need to be done naye nga agamba oba nankola root canal tana kwekutta akasuwa oba nankola root canal sifuna obuzibu naye nga atejjukira any stressful condition omukyala woto ne wabanga just ayombyemu nebbaawe ekisobola okumuleetera obuzibu. So we try to keep them as relaxed as we can osobola ogikola. Root canal, every procedure actually. Okujjako ng'otuse n'ogamba nti kale ddala mu second trimester. Second trimester is the best time to have all those things done. And third? Third, you can do, but obuzibu we buli nti jjukira tukola ku muntu nga yeebase ku mugongo ate aba omuzito. Yes, aba akoowa ate omukyala w'olubuto aba yeebase ku mugongo gaba anyiga guli omusuwa omunene. So it cuts off supply to the baby and naye kennyini yaba yeerumye. So for the third trimester, tujjawo bujja bulumi nti netumugumiikiriza n'azaala naye nga nakyo era kiba kisobola okukolebwa wabanga asobola okugumiikiriza nti kale tumukole ng'atudde but it's a bit strenuous so tumugamba nti kale katujjawo obulumi tulinde ozaale okomewo. Byebyo biweddeyo. Okay, so engeri gyerimu leero Q&A ebibuuzo byavuddewo abantu. Let's go straight to their questions. How often should one visit a dentist when they're pregnant? When they're pregnant, how often? Well, just like any other person, akamwa k'omuntu kyekitiibwa kye w'obikula akaba bagamba okitegeera. So engeri nti olumu n'olubuto luleeta ebizibu ebirala. We baba nga bagambye you should visit a dentist at least twice a year. Omukyala w'olubuto at least kale buli trimester, in my opinion, mba njagala gye ayitirewoko. Because why? Because kati kankuwa example ku mwana wange yasooka nali nabisoma naye nga saakiraba. Oli maama? Ye mukwano ndi maama. Oli mukulu? Nina abaana basatu. Okay. Thank you very much. Okay. Nina abaana basatu. But like nakisoma but I hadn't faced it. Okay, osobola okukeera ng'ebibuno bikuluma nga bivaamu omusaayi. Because of the low immunity, or it could be anything. Kati olaba ezo hormones eziri mu gundi mu mubiri gw'omukyala w'olubuto ziba ziri in a high level. Compromising a strength ya supporting tissues nti wabeerawo obulangira obeera bukutte erinnyo kati obubeera nga bunyeenyebbwamu ekibuno kirwala ne kibanga ekyagala ozimba so that is the bleeding. Ogenda olaba nga amannyo gakunyenyeera galinga ganyeenya naye nga it's because of the hormones. So
And you can't ignore. You cannot. The tooth becomes sensitive. Exactly. Like gaberanga gakumalako n'emirembe. So if a person comes, because abakyala b'embuto buli omu olubuto lumuyisa bibye. Nze nnyinza obbanga mpandula nga gw'osesema okitegeera. Buli omu lumuyisa bibye. So osanga oli nga ye just ableedinga naye nga tegamuluma. Oli ableedinga gamuluma. So buli omu tumujjanjaba ku ngeri gy'abazze. Okay. So every trimester, now we have 3 trimesters or Jamwezi? First of all, what take okufuna come and visit the dentist? Exactly. Actually, yes. Wobango oyagala, you anticipate. Kuba kati nze, before I conceived, I had a checkup because twekebera ogamwe no so continue mukolabe. I had no cavity. What to first trimester nge kituli kikulu. Yakebera bulungi tewafuna second opinion. But amanyo ganfukira mene ngamba, oh God, this is very sad. But yes, like you come before you clear. The best thing is to have them cleared before you conceive, because pregnancy can worsen something that is already there. Oyinza banga katuliko katini wolufunira sweet nebyononekera ddala kidduka, because usually kiri kyekola mpola, but jukira wala abakazi b'embuto abaira nti they don't have calcium. They have to take calcium supplements. So if the body doesn't have calcium, it will pick from the parts that have calcium. Calcium wakendedde nga batola magumbago, batola manyogo. So process eyandi tutte emyaka nti ekituli okuzima ennyo kyesima mangu mukko. Katuwakola otya? Mukwano nateekamu seminti kuba gandi gatandise okunnuma waguma gali gatandise okunnuma nengenda ne bankuuta nentandika obbanga kyebalaba kyenkolako Didn't in any way affect the baby? No, it doesn't. Okay. But it can. Okay. So before you get pregnant, go visit a dentist. Okendeza kumikisa ekyokufuna problems amanyo. But even during pregnancy, you can go check on your dentist every trimester. Thank you. So how does pregnancy affect teeth? Loza checho chogeze hormones zichankalanya ebitundu ebyo. How does morning sickness affect my teeth? Morning sickness. Yes, ndoza ye pregnancy jayoga. Kati olaba morning sickness bino nti omuntu azukuse lwakuba kale it's not typical nti morning sickness abajja kumacha. Morning sickness kyebadde babeera bategeeza nti kuno okulwala kusesema, it's what most refer to as morning sickness. Kati how does it affect pregnancy? Jukira obeera osesema owandula kati omuntu wasesema ebiva mu lubuto bibamu acid. Acid wagenda kuli nnyo, acid akorodinga buli kimujjukira. Ate amanyo gaffe bagakola minerals. They are soluble mu acid nti woziteekamu zisaanuuka. Kati omuntu buli wasesema babanga abali okusaanuula erinnyo lekubajjukira biyita mu kamwa. Soboleka akabanga katono kemmalanga nsesema erinnyo. Acid aba ali korodinga linnyo ng'agenda alyokya mpola alirya mpola bwe batyo. So the longer you spend in that morning sickness phase, yes, erinnyo liba lyongerako. Liba lyeyongera kubeera compromised. Is it worse wekisanga ng'olina mu cement already? No, actually cement is no tekibeera worse, naye jjukira kati cement properties zaayo za njawulo ku linnyo. Bwe linnyo lina calcium, like the makeup of a tooth has minerals that are easily soluble nti zeetabula mangu ne zigira. Kati buli woosesema era newoba osesema owulira nti bikaawa biba owulira nga muno bakwokyezza n'amanyo gabanga ge bookyezza. It's not visible nti ku liiso ly'omuntu nti erinnyo olirabye but kwa micro level omuntu alabanga waliwo ekigenda kikyuka. Kati era kyova olabanga abamu kiba kirungi n'oyumunguza akamwa ng'omaze okusesema. So ate oyumunguza abeera ne chances z'okwongera acid asigalamu mu kamwa. Acid asigalamu kuba jjukira era obeera tosenya bulungi. Abamu era basinga basesema wasenya bwe bati eddagala ly'amannyo ng'era limusesema. Lwaki ebyo ebintu bisesemya? Anti because kati these hormones like reflex y'omuntu ebeera elevated nga buli kimu ekikugenda mu kamwa kikugijina oba obikoowa mangu n'ensenya ye eyonooneka. And also abasesema ennyo jjukira aba yeeronda ku byokulya kati wekanga nga obutasesema yo snacking ofunawo obuntu oba okugayagaya obukobuzaabuza naye ate erewo okugayagaya nabo buli harmful because a person abeera snacking ennyo
waliwo obuwuka bwe tulina mu kamwa obuli natural kati obeera nga weesiba osinakinga bwomundaazi bwogola buki bagenda babulya mpola mpola ate busigala mu mannyo ate gwatasenya bulungi bagenda balyaki like bu bacteria obuli mu kamwa buli woolya nabo bulya naye bwo we bulya bufulumya acid nga waste product yaabwo nga buyiwa ku mannyo kati woba tosenyezza kujjawo byolidde nayo acid it further hurts the tooth kati nakyo nekyeyongera okuba nga erinnyo kiryongera okuli weakening kuba usually woba olidde nti kale osazeewo okusnakinga olina okugenda n'osenya n'obijjamu naye kati wano tosobola bijjamu. Is that only for the snacks or any other type of food? Soft drinks, sodas. Jukira ne sodas nazo ziri acidic. So nazo wobeera ng'ozirya yo increasing the acidity era amannyo oli kugwonoona. Kati ojja laba ng'era otandise ofuna ekintu ekiri weird nga ate ng'era omuntu tosobola mumwenya kuba oteeka buteesi kasenya ku lulimi ne bitabuka n'okomaawo. Kati linda ate bano what is the word ababeera n'amalusu mu kamwa buli kaseera nga geesomba tasobola kuwanda every time cause oluusi abeera mu bantu agumikiriza ne galyoka gawera n'adduka somewhere n'agayiwa. Is that saliva also bad? Yes, it is bad because the way saliva, first of all, amalusu gayamba okukuuma akamwa gabeera nga agooza akamwa buli kaseera. It's a protective thing nti galimu properties ezitta obuwuka. Obuwuka bulina obba ku particular level webuyitawo bubi webugwa wansi bukibi kati saliva asiiba cleansing amannyo naye ate amalusu ago agabeera amakwafu nga galemeddaawo jjukira bali kwoza amannyo kati obeera nga ayozezza engoye n'olekamu engoye nga mu bikyafu n'omirekamu omwo kati obuwuka obadde wandibadde bwe batwala buli kaseera buba busigaddewo kati nga buli stagnant. Naye kati ate omuntu awandula because now that's a problem I had nga nakiwulira nga kijja ne ngamba no because I be working on patients I can't spit so I would advise omuntu abeera nga alina amalusu amakwafu anywe ennyo kuba oba ogadilutinga nga manguko okumira wali woba nga bakwafu tegamirika obuzibu obugira. The more you drink, you know what to drink is you're going to the washroom often kale ogateeko to drink olabe embaga munaye anti munaye olubuto koyaka mu nnyindo like gwalina okejja. The best way is to really drink kuba wonywa amalusu gakendera thickness nawe kenyini ofuna comfort. Also okugaaya waliwo chewing gum ayamba okufulumya amalusu si buli chewing gum omwe abeeramu sukaali si kirungi naye wabeerawo chewing gum nga we call it a sialolog nga ayamba amalusu g'okusigala nga bamuwanya abantu ba sukaali aba akuyamba olumu abeeramu ke bayita zairito nga akuyamba kali safe abeera akuyamba amalusu nga gabeera mangi naye nga newogawulira amalusu gawulika bulungi gali thin kati lwakuba buli rare abasobola obufuna babufuna kati obeera ogaayagaya buli kaseera nga chewing gum akuyamba amalusu gali agali thin ge gabeera gajja kuba ge malungi. Kati gana amakwafu gavaawa era lubuto lwe lugasomba era munaye omubiri gwe kagola because amalusu gabeeramu a thick part and a thin part okitegeera go gabaamu but just omuntu w'olubuto ga hormones ezo zigafuula thick nobeera nga emirembe gikugwereddeko ddala so you just have to choose your tablet ogamba nti oba nze kale nja kunywa oba nja kugaaya naye nga kiyambako okurelievinga ate nja kuwanda tosobola gamalamu ojja siiba owanda. Okay. Can I brush immediately after vomiting? Yes. No. No. You shouldn't. Kati jjukira nsesemye the acid is there. Acid agonzezza erinnyo w'olisenyo nkuwa example ki kiringa woteeka plastic ku muliro natandika osaanuuka womutakulaatakula womuzanyisiza yonooneka naye wogamba nti oba kangeze kale ekikopo nti omwana asembereza ekikopo kumpi n'omuliro wokireka nekisooka nekikala awo osobola kisigaza shape but wokigirira awo kigoomagoma. That's how teeth are. Acid waba yakayitako
tosenyezaawo kuba liba ligonzeemuko. I just drink water? You can first rinse and then you can brush maybe after an hour. Okay. Or rinsing or diluting that acid. Naye bw'osenyezaawo kiba kigonze kati obanga just ali okulisiimuulako otandise ogwe kennyini oli kweyamba kulijjawo. Ate naawe obikalubizza bulungi kubanga jukira some vomiting comes when you're brushing. Kati bw'oba ospiitinga ng'oyongera munsanze nze ndi kubimaliriza. Kituufu. Awo tubaawo ndowooza kiro emu ey'amanyi egudde. Naye kati olaba w'ozeseba ng'osenya. Koma awo yumunguza, you give yourself some time. But ky'oba okola olumu osobola okufuna akaswaki akatagenda wala nnyo. Then also waliwo abamu abasanga nga eddagala lino ery'abaana abato libangwira. Kuba lino ery'abantu abakulu minti mungi disinduukiriza nnyo. Tugambe ki ekitusesemya nga tusenya? Kona ku lulimi. Buli mukazi kyanjawulo waliwo olinga waba asenya olulimi lwe kimutabulira ddala. Oli ddagala ly'amannyo okumuyingira mu kamwa kimumalira. So buli omu based on kuba kyo discuss nze n'omusawo nti kino kye kinsumbuwa ye solution gye tukuwa. Okay. Kale katugende tumulimu katsano. Thank you so much for keeping it Mwasuzemutya. Musawo Rehemah Kisule is our guest today. Tuvaawo tukomawo. The Uganda National Apiculture Development Organization has organized the 12th National Honey Week Show from 24th to 27th August at Akawungeezi Shopping Mall under the theme Bee-Friendly Farming. Entrance is free for everyone. Come learn, buy and test honey, propolis, honey wine, bee venom, bee wax and jelly from all beekeepers and processors in the country. Don't miss innovative honey processing technologies, beekeeping equipment, trainings on how to start and earn big from beekeeping as a business. Expected chief guest will be the Right Honorable Robina Nabanja, the Prime Minister of Uganda. To exhibit, call 0779 674 935. The honey. Yes, we're okuba nti okyali naffe tusambyasambyako. Please send in your messages in case they're not here yet. Sorry, maybe next time. Tulina musawo Kisule, she's a dental surgeon. Kisule Rehemah kuva wali ku Roswell Dental. Yes, how does my oral health affect my baby? Well, nga we twabadde twogedde before, omuntu waba nga ali lubuto nga tafa ku mannyo ge, it can affect baby atannazaalibwa. How? Usually nga we nagambye tulina obuwuka mu kamwa. Obwo obuwuka obanga toli kukuuma kamwa ko nga kayonjo busobola okutambulira mu musaayi ne buyingira paka ku mwana. Osobola ozaala omwana atanneetuuka. Osobola ozaala omwana nnyo. Osobola ozaala omwana alina low birth weight nga weight ye embi nga beeraliikira ne waba nga ali to term okitegeera. So abantu olumu bakitwala ng'ekitini, but a lot of research has been done in the field nga balaga nti omuntu aba tasenya bulungi asobola okufuna baby ali preterm oba nga ali underweight. So tulina kusenya bulungi oba even cavities themselves? Cavities, because okimanyi cavities oba n'olwazi omutima. How? Still through the ogugwo, because it still moves through the bloodstream. Kati obanga asobola tuuka ku mutima gwo ate jjukira gwe gupampinga n'ogundi eri omwana obuuka obuve n'obusobola otuuka ku mwana. So by all means a person has to keep their mouth in check, because it causes harm that people abantu nga tebakyana olwonoonya ne relationship togiraba kati obeerawo n'ogamba mazima underweight baby n'amannyo naye nga tekisoboka. Twali tumanyi omwana ebintu ebimutuukirako placenta byonna ebibisengeze. Obuwuka bubeera buyingira ate n'ekirala jjukira babeerawo kati bano babeera ba struggling anti vitamin D mutini, kuba vitamin D yayamba omubiri okukozesa calcium gwomize. Obeera nga vitamin D omutini ddala mu trimester esembayo osobola ozaala omwana
ng'alina ebizibu by'amannyo for like the first 6 years of life. Because obusirira olumu buba bulina gundi naye era abeera n'obunyo nga bulwala mangu because your body wasn't able to help her okukozesa calcium wo. Kuba jjukira omuntu vitamin D yeyamba omuntu okubeera ng'asobola opiikinga calcium. Calcium yayamba amagumba okuba nga manywevu n'amannyo. Obanga vitamin D w'omutini jjukira amannyo bagakola omwana akyali mu lubuto aba bagenda muzaala nga obunnyo bwe yadde tebunnakula buli mu kibuno wansi nga buli week nti we bufulumira eno bufuna mangu ebituli. Busobola n'okukiipinga because they are not strong. Kati vitamin D tumujja muki? Kumusana. Tukyalina obudde kumusana. Musana. But the beauty is you need very little quantities of vitamin D. But just olubuto luli funny era there is a way lukendeza ebintu newe weetaga small quantities mu musana olumu bamumiranga supplements naye ng'omuntu aba amwetaaga kati oba tomumira bulungi oba nga tomulina mu mubiri otuuka nga n'omwana wo mu myaka egyo egisooka buno bu milk teeth obwo nga bulwala mangu. Okay, Marine was how those bacteria get. Nezjukira malaria also buka bu penetrating and buduka ne buyita ku placenta ne wesanga ku mwana. Anti kati obuka bwanjawulo. Just kale obutakubuzaabuza naye obuka mulimu obumu obusinga ku bunnaabwo amaanyi nga really placenta is nothing. Ekola kyekoze nti ne protecting omwana naye waliwo obumu obusinga ku bunnaabwo. Okay. Yes. What a danger. Can I do a root canal in pregnancy or other emergency procedures? I remember you said yes. Yes, we can do them. Yes, yeah, but she insisted that we try that before the 3rd trimester. It becomes hard. I'm trimester saying by yeah, but it's still doable even in the 3rd trimester. But you'll be inconvenienced in a way. Yeah, root canal, there you. Yes, Emmanuel. Esimetya bagenda wala nnyo so mukazabe jukira nti kanal kantu kati bwe kati ate musanyalaza. Yes. So eddagala lisanyalaza terifula omwana dormant? No. Jukira kati oba okola kamwa sisanyalaza mubiri gwonna just sisanyalaza ka part kengenda okukolako. Yes. Kati tuba tetutya nti olinga gwe bagenda okukolako mu theatre okusirisa just nkola wengenda nsanyalaza wengenda kukolako nembeera nga njira so omwana tekina nawe kimuhamingira yadde kuba kiwearinga off like in 1 hour. Okay. Engeri gyasangibwa nti already body eri vulnerable. Pain tesukka kweri ey'omuntu atali in her situation. No. It depends on someone's skill. Well, my patients don't complain nti bannaye musawo empisa ennumye buli musawo n'enkola ye naye era ku guno omulembe tetukkirizibwa kukola muntu ng'ali mu bulumi. Waliwo n'akadagala k'osiigawo n'empisa otagiwulira ng'emuyingira. Okay, I get other emergency procedures because emergency procedures generally ziri mu ddembe. Extraction. Oh, do you extract them? Yes, we can. Erinyo lyali kulumyeko. Erinyo liruma like waliwo amannyo nga ne root canal nedda ng'esobola oyamba but maybe a patient can't afford nga limuluma. Kuba erinyo sente y'omuntu weekoma waakoma oba ogambye mbwa I'm going to save this tooth no matter what you can but era engalo tezenkana waliwo agamba nti akati kinnemye ate nga limuluma nnyo oba kale n'oliraba mpozi nga lyafuna oba nga fracture nga terisobola kugira olina okulimugjamu olimugjamu naawe ate ekirungi ky'okukuula nti tukuula omuntu atudde bw'ati si nti agenda beera yeebase completely so olimugjamu n'omutaasa obulumi ng'olaba tewali kitera kyetaagisibwa kukola. Eddibu n'alyevuma luvannyuma. Waba asobodde ali replacing. And after that, how can I keep my teeth healthy while I'm pregnant? Brushing. You really try, like it's hard, but ate topowa bupoyi. Neera w'otuukira mu pregnancy olina okuba ng'ovudde emabega nga you have a good history of oral hygiene. That's true. Tegenda kugwako bugwi wano. Era kituufu kuba kati era olaba omuntu aba tasenya n'agwa mu lubuto olubuto waliwo n'abafuna tumor like
kati obanga ozze tosenya ate n'ogatako olubuto you may even waliwo kibayita pregnancy tumor oba pregnancy epulis nga bwempona bwenzaala ng'egenda wekisinzira ku level kweri webanga nnene nnyo balina ogisala tumor ekwatawa mukamwa mugamu era kiva ku kibuno ziri hormones zenakugambye mu ntandikwa omuntu wasigala nga nti bibleedinga biri kuzimba tokifuddeeko gwatasenya akikuba emiggo kino kigenda kizimba otuuka akaseera nga newe kuba luli just olongoosa bulongoosi ne bigenda nga bikkakkana obanga ozze tolongoosa mbu ogumye kizimba nekifuuka kibayita pregnancy epulis kati nga balina okufuna akambe basalewo wani basalewo kituma kiba kisalewo ate kiba kizimbire ddala omuntu wabanga tategedde ayinza okugamba banne bambi mulabe omukazi kibeera kinyama kibuno kyenyini nga kibuno nga kikoze ekinyamanyama ekinene kigenda kizimba muddagala nekizimbulukuka anti kati jjukira okyali lubuto hormones zibadde zikireese zikyaliwo so wookifuna mazima kyetukola tukulongoosa akamwa kabeere nga katukula nti tugyewo obukyafu obuyinza okuzimbya eddala ekibuno naye hormones zikyaliwo tulina kisala nga olubuto luwedde pain abamu tekibaluma abamu kibaluma abamu abamu wekibamalirako emirembe ng'akiruma nga kikuze mu position ng'aba akiruma kiba kiruma kimuluma akiruma kuba wekikula nga wekiri wali welumyeko ettama nga kiri mu position nga it's constantly ekyo kibeera extremely uncomfortable nabamu ate munaye babifuna babeera bano abantu abatatera kufaayo nnyo akifuna n'agamba bimu ekiri kati wajja nemugamba wetaaga olongoosa agamba kati kasa tekinnuma naye paka watuka nga omuwa gutandise okweyongerera ddala we bati awo wagamba banne bansalemu kino ekintu kiyinza okufuuka cancer no it goes away like oba kisala and you're not pregnant anymore it's fine the problem mpozi nga it's infected it also complicates it a little bit but wekiba tekiri infected tukulinda n'ozaala just tukatengano tugamba kamwa kasigaze nga kayonjo womala nga tukisalamu ate tuyinza okozanga bwe naamala okuzaala nga nakyo kigenda tekisobola kiba kinene tekisobola kiba kirina kusalibwawo busalibwe ogambe kikwatawo ku bibuno kuno bwekuti wansi ne waggulu no kifuna ka position kakyo akali favorable buli omu afuna kiki obamu bakifuna wano nga kiri bwekiti abamu bakifuna wano bwe bati naye nga kikwata ku kibuno ensi kulaba my baby was born with teeth what should I do yes it happens bakiyita born with teeth waliyo kye bayita natal teeth waliyo kye bayita neonatal teeth natal nga gakula nga bamaze okuzaala neonatal baby muwere like nobeera ne baby wo omuzadde talina mannyo newayitawo ebbanga negajja weeks 2 negajja then waliwo oli nga bamuzadde n'amannyo ge so tebiri no mu byombi yes tebiri because it's almost the same thing era tutufuna since awo ku medical hub waliwo like it's also a children's hospital bangi abazaala ne baleeta obwana bwabwe nga bulina amannyo kati tukijjanjaba depending tusooka ne tugamba obunnyo obunyeenya obubeera nga bunyeenya bubeera bunnyo bubiri nga buno obutera okujja nga bubeera nga obusinga bwennakala bubeera bubiri obumu kabeera kamu naye ng'olaba linnyo lya ddala naye abamu bubeera a bit different kaba kagondamuko kati wali abamu nga balina nga liri faamu nga mazima liringa linnyo wali abaliina nga kali awo kalebera kanyenyanyeenya so tuba tubuuza maama waba ayonka bikuluma bwebiba nga tebimuluma nga kali faamu tukaleka naye waliwo buno obeera nga kanyeenya nnyo ng'omwana ayinza n'okukamira ako tukakuulamu kati ate era webanga maama waba ayonsa kamuluma nako tukuba x-ray tusobola okukakuulamu
muna it's genetics abantu bikibeera kyanjawulo like olumu abeera milk teeth wa mwana yennyini ddala oba obeera faamu naye olumu just obeera nga extra teeth obanga just a tissue that looks like a tooth naye nga it's not a tooth ngera newo kakwatako obenga kutte ku chalk kamenye kamangu bubeera bwanjawulo naye lwakwakala abazadde bambi bubapakusa. So kati buno obuli farm because it sounds weird even nokiwulira obuwulizi omwana baby tusuubira bibuno nga gwojjo tusekera ate butiisa bambi like olaba omuzadde ng'atidde nnyo so you just have to reassure them nti okaba nga tekalina buzibu bwekakoleta soka okaleke because tuyinza okukakuula ne tukuula erinnyo ly'omwana erya ddala. So kate kalina buzibu mukaleka paka lwalekakuula. Yes naye wekaba nga kenyeenya ako tuba tutya nti ajja kamira so tukajjamu. So watuuka okukola permanent gavaamu normally nga gali amalala. We are a bit more gentle with, like bukubana obeera mu like si kuba oliri eri emukulu nkwata naye eri omwana omuto just ofuna bugundi n'okapiikinga n'okanyiganyiga kutaata omusanyalaza namusanyalaza. Ngamba kali kemuleka because it's not shaking, it's not affecting anybody. Mukaleka kavaamu like any other webanga it's there wekabanga it's their milk tooth kavaamu like any other. Mutegera muti oba milk oba no? We take an x-ray. So musanga nga wansi waliyo milk teeth. Yes like wabanga wansi gyegali the treatment course ekyuka naye wabeera nga ng'olaba tekalina mulandira akosobola okukajjamu kuba milk tooth naye eba n'omulandira gwayo akosobola okukajjamu. Kati kalina mulandira that means mukajjamu to create way for the milk teeth to grow. Tambula kulaba. So kwoleka bino ebinyo bya vampire byo bivaawo. Sebirabanga ko muntu abirina. I've never seen anyone with them. Vampire nga zibirina. Firimu abamu mpozirwa kuba bantu bali weird kubeera nga otufuna abatugamba nti nange nteekaamu akazigo. Waliwo abeera abakugamba mbu erinnyo lyange erishaping bwoti. Ng'erya vampire. Abantu basaba ebintu nga people want to be unique. Olina kukola kyayagala. To be unique. Olina kukola bukozi kyayagala. Kati nga mugajjawa. Notoga anti kati okola kye bayita crown wabanga ye agambye nti nze njagala nga panvuko tusobola okugamba katulikola oba root canal ireme kuluma tutekeko crown eringa kyoyagala kati crown omuntu agiraba tamanya nti crown depending ku crown gyoba olonze ng'omuwa erinnyo lye lya vampire ng'asanyuka. Okay. Can I clean my baby's mouth even when she doesn't have teeth? You have to. You have to. It's actually good. Kuba baby olumu kale bambi omwa bwabo bugigira nga olaba amatako olulimi lwonna lujjudde olaba ne mu baby kit olumu beeramu akakalinga akasinya koyinzamu olugalo just n'ojjako ebyo ebikyafu then n'ofuna ne ka cotton n'otuzizzi otubugumirira engalo ozinabye bulungi n'omuyisaayisamuko mu kamwa. Kiba kimuyamba because olumu n'abaana bafuna bu infections nga tobula bugera bw'omwana takyalya. Nze bane ndowooza by'abaana biri self cleansing. To a particular level it is, but it's better if you do it. Nojjanga n'omwana kennyini akimanyi atuuka nga like kubajjukira banaffe abo bakozesa kye twagala atuuka nga azze akimanyira nti n'obunnya we butuuka takusumbwa kuba omwana okusenya kwe okusenya okwaddala amannyo we gafulumira. Notandika tekati ebyaddala omugalongoosa naye wabanga amanyidde nti omuyisa mukamwa buli kaseera takusumbuwa naye ono azze nga okikola lusooka akuluma naye kati wali wabanga azze akimanyira mpola mpola kikuyamba n'okubeera nga tafuna infections kuba kati if you say it's self cleansing naafuna akabwa nga olulimi luliko emmere enkyafu bigenda bipayiringa eryo ebbwa lisobola ofuuka ekizibu liba limuluma nnyo okusinga omuntu azze nga bamulongoosa akamwa ke kaba kayonjo mukko. Naye waliyo obwana obuto nga akamwa kawunya si bulungi. What causes that? Sometimes olumu bino kamwa kawunya kaba halitosis kiva ku mwana kye bamuwadde omwana kye babeera bamufiidinga ate leero kiba ne ku bukyafu bwa maama wobeera nga
naawe kennyini teweerongosa bbeere akalega ke kamu koosiibamu buli kaseera oba ogawunya amata gatandika okuvundako n'omwana kennyini asobola okutandika owunya bw'atyo. Ate bwe kibeera mwana ng'atandise okulya emmere nti myezi 6 naye ng'era tannaba kukula mannyo, era kati oyo atuuka nga emmere gyaya yennyini yemuwunyisa akamwa. So that's why it's even important otandika omulongoosa. Engamuwunyisa kubanga bwasigaddeko eno waggulu ku biguma ku lulimi, yes, oba kawunyanga emmere yennyini. Kasobola okubeera nga wobyogedde byombi, there are two possible things. Kubeera omuntu omukulu wabanga emmere esigadde, buli obuwuka emmere w'otagijjamu era ebeera ng'emmere evunze era ejja kubeera ewunya. So weba esigadde bifo ofuna akantu n'okapamba oba n'omuyisaayisaayo nabeera nga naye akamwa ke kabeera fresh. Ate n'okuba nga ali hydrated, wanywa obulungi era akamwa ke kaba kasigala nga kali cleansed bulungi. Okunywa, that includes milk, water, breast milk, yes. Juka tetuwa amazzi when they're still babies. Ngamba bali aba 6 months. For the breast milk ekyomungu yakyesigaliza niwabanga ali ku mata ag'ebbeere, if the mother doesn't have any disease asobola obutakawunya, just kale olulimi lugeggerana oba tolulongoosezaako once in a while at least kisobola okubeera a cause of infection. Okay, once in a while and gitwale like once in 3 days. Me, to be honest, I used to really clean, like nkikolera ddala kuba I don't want to take chances. Yes, nkikolera ddala. Okay. Nkikolera ddala nti kale waaba alwadde mukama akireesa abadde ssaawa ye yakulwala. So tutandika omuwa akasenya amannyo nga gavuddeyo. Ne bwe gajja at 2 months, 3 months kasenya. Ng'osenya. Okay. Thank you. Okay, what are the most common dental problems during pregnancy? The most common ones. Gums. Gums, which is also called gingivitis. Ebibuno byebisinga osumbwa abakazi b'embuto. Like ebibuno biba omusaayi, biba bizimbye, erinnyo liba ng'erinyeenya. Kubajjukira eriba nga lirina erinnyo ekibuno kye kirikwata. So okiba nga kirwadde kiba ng'ekiri talibanga nalyo lyagala okunyeenya, okitegeera. Gingivitis. Kati ekirala lyasangiddwa already nga ddwadde oba lirwalira mu lubuto. Okay. Yes, kuba hormones zibeera waggulu nnyo, lirwalira mu lubuto. Kati awo isaana okulwala okufuuka that uncomfortable sinti lirina ekituli or anything. Anti jjuka ekibuno tekibeera na kituli, ekibuno nyama just eyeetoolodde amannyo. Wayinza erinnyo liyinza okuluma ne weerabira oba linnyo oba kibuno. Kuba abantu asinga tasaamanya nti oba linnyo oba kibuno. Naye ekibuno kyo kiba kivaako omusaayi. Omusaayi okuva mu kibuno yeringa sayini esooka nti ekibuno kyo kitandise, zezimu ku sayini ezisooka nti ekibuno kitandise olwala. Era woba osenya kuba edda twewaana nga bannaye ensenyeza n'omusaayi ne guba naye nga actually ekibuno kiba kirwadde. Musenyeza nnyo. Nsenyeza nnyo. Bagawaanawaana kyengakoze. Naye ng'ate amazima amatuufu we gali w'osenya ennyo obeera oli ku haatinga kibuno just olina kukozesa ka light energy like tolime kukola n'akaswaki kalina okuba nga kagonda. Naye olaba nga ekibuno kyo kivaamu omusaayi manya kitandise olwala ng'ogenda nga bakuutako ku mannyo. Eyo luxury weri mu b'embuto to go and still do scraping. Scaling, it's not a luxury. Era kati ku mukyalo w'olubuto no. Kati olaba yonna gye tuvudde tugamba ebibuno biruma. How do you think they treat them? By scaling. Ogenda ne bakuuta ekibuno. Mukuuta kibuno, mukuuta mannyo. Amannyo n'ekibuno byaddiringanye. Ekibuno mukikuuta kitya? Jangu ku Roswell. Nja kukuuta bulungi olabe. Kuba njukira amannyo gatudde munda mu bibuno era oba okuuta amannyo banga alongoose. But just know okukuuta kusinga benefiting nga kibuno kuba we butandikira. So omuntu wabanga ebibuno bitandise bleeding abayita agagenda afunayo ka session k'okumulongoosa k'okuuta. Much for keeping it Mwasuzemutya. And thank you for the questions. Yes, they're coming in. When do teeth problems start in pregnancy? Immediately, right? No, buli muntu wanjawulo.
abamu tebabifuna abamu babifuna, so that question I can't tell buli omu kitandika ku lulwe. Naye waliwo n'ebikiki nga onset. Yes, nkugambye ekyange immediately nebitandikirawo. Immediately was one day like pregnant. Kati jukira, like of course ototomanyizaawo nti oluyina. Kati nali like nga simanyi nenekebera biki like a month later ntegedde nti ndulina manyanga atama gannuma aluma. So it happens with every pregnancy for you? Yes, sadly. Like my gums be hurting, they be bleeding, like newengezaako. It happens. Okay. What happens if a tooth infection is untreated during pregnancy? Oh God, a tooth infection. Katanti tooth infections zibeera mu directions anjawulo. Waliwo direction oli muntu gy'agendamu nti agenda kuzimba ettama nafuna amasira. Waliwo direction omuntu gy'agendamu nga ligenda lirekerawo omuluma. Like every person's body is different. So for the direction I really can't tell because it depends on someone's body. Okitegeera. Wabeerawo abamu n'abatalumwa amannyo nga mazima ekituli kikyo kigenda kisima naye nga tekimuluma. So it's different for everyone. Just abeerawo n'agamba abadde ndi nnyama ne limenyeka. N'ogera olaba ng'erinnyo yabamentuse mu haafu nga terimuluma yadde n'akatini naye ng'oli akuba enduulu. So people are different. Yes. Okay. Naye nga tekirina any effect on the baby? It also depends because wabeerawo oli nga erinnyo lye ligenze mu direction ya infection y'amasira nti atandise ozimba. Now that is risky, like for anyone, even if it's not pregnancy. Osobola okufuna erinnyo nga liri wano ne wazimba, ogenda olaba ekizimba kisaze kiri wansi wa lulimi n'okireka, ogenda olaba kizze sayidi zeno kati wonna ne wazimba. Wotakijjanjaba nga gakkirira. Omuntu afuna what we call Ludwig's angina. Ludwig's. Nga azimbye ensingo, olulimi tayogera. Wotuukirako eyo stage ne batakukolako mu ssaawa 24 nga nfa. Bitter. Ludwig's angina? Yes. Kati jjukira akamwa kali connected. Like akamwa konna nti side yeno eri connected ku side yeno via some spaces. Kati wenfuna infection mu lino erinnyo nenfunawo obusira. Spaces zino ziri connected, amasira gatambula. Kati nga eva mu space yeno ku side zeno ngedda ku space ya wano wansi w'olulimi. Eya wansi w'olulimi ng'esala. Ogera olaba wansi wano wonna olulimi luzimbewe bati. Era otakifaako ng'esala ng'edda eno. Still, I don't know why some people really wait for things to go that bad. Meanwhile, our pain eba nyengi because waliwo okuzimba n'engamba. Waliwo anti kati muna ebintu byewuunyisa waliwo abatabirumwa. There are those who been excruciating pain nga mazima. Azimbye kati ninajjanga akaaba. Oli agamba kyazi naye wekizuukuka. Kuba abeera agamba kyazimba nnaku 3 emabega naye wekitandika okumuluma. Taddangulu ate kati wajjanga already watandise ozimba. The only solution is osalawo wano. So it is the past that is dangerous? Yes, because it travels. If it wegatuukira mu nsingo nga ganyiga akamukka weguyitira so oba osuffocatinga. Suukuule. Gagenda mu airway? Not really in the airway. Naye nga wengambye tulina spaces. We call them fascial spaces, like muscles. Buli muscle ina akakalinga kaveera akali kungulu. Kati awo obeera ngeno muscle nene muscle ina akaveera kaayo. Makati g'obuveera waliwo space ebeerawo. Megatambulira. Kati ensingo jjukira ensingo era it's almost part of the face. Muscles ezimu ziconnectinga. Kati ogenda olaba nga gatambula ng'oli atandika ozimba wano okitegeera. But jjukira omukka era wano waliwo trachea omukka weguyitira. So oba ozimbye eno n'eno baba nga abakutuga. Yes, baba nga abakutuga so otuuka nga tokyassa. Ng'ofa ate n'olulimi jjukira baba baluwanyise.
oba nalwo yennyini lukuyamba amasira kuba we gakuba eno ne gadde eno olimi nga luddawo luti kati nze mbasigawulira nenga wandula kati the beauty is we gafuna we gafulumira okuba omubiri olumu gulugezaako olwana olumu gakola kacano kabanga ka fistula we gafuna we gafulumira that is good olwo gafuluma gaddawa era inside gasobola okufuluma ugerera bwefunye ekituli wano nga kyekoze yes abamu kyekola abamu ne kijja mu kamwa ng'agawulira yes it's the body trying to abamu kajja mu kamwa kennyini ng'omubikula olina wonyiga olaba obusirasira buva kati ng'oli ajja abumira yawulira tunnyonnyo naye nga tamanyi nti naye nga if a channel is created because obuzibu bwobuviira ku masira gwe butafuna we galaga gasiiba gagenda gatambula nga galandagala naye we gafuna we gafulumira omubiri guba gugagenda bwe gafuna channel ne gagenda paka mu lubuto yewava obuzibu eyo obuto no it's not really a problem waliyo acid ajja kutta obuwuka naye we gakkirira mu nsingo abamu bagawandula some people are really negligent like nga mazima akiraba naye nga takiriiko nange simanyi abaliwo abantu nga akiraba kuba waliwo abantu era abajja n'omugamba olina amasira kale musawo natadda nze simanyi kuba baŋŋambira nti nina kye nnina mpakuka naye waliwo batapakukanga tebibalyanga kati bali nga bagera ovaawo ng'omumaze omukolako anti muna era patient yakkiriza omukolako sometimes wogezaako omukakasa nti kino okyetaaga nga ye takiraba omuleka n'akomawo ng'akaaba omuyamba because at the end of the day this is a calling but osoberwa kuba kati naawe oba tomanyi kyamukolera. Okay. Good morning to you. Breast is good for children below 10 years if I want my child to have them for beauty. Chirara, I saw a mzungu wearing an artificial denture every time ngagenda okulya, then after eating nazijamu nazitereka. Do we have them in Uganda? For chewing. Mzungu yalina obuzibu. By the time you give an denture is to help you chew, you leave it in. They were okay with their malibu. I know. I can denture yali emalako emirembe naye nga tamanyi ngeri yakuluma. Kati nga waba awulira ayagala kuluma agiteekamu n'aluma n'agijjamu. But the whole point of having a denture done is to help you. Olabike bulungi buteerabika ate ogaaye bulungi. Era kati nange nsobeddwa. Okay, and the braces for kids? Now the problem with braces is that everyone keeps asking for braces. Naye omusawo yakugamba nti you need braces. Si gwe agamba omusawo mbu I need braces. Because braces anti kati bo abantu abasinga kye baakwata nti amannyo gange tegali mu line netaga braces, but kye batamanyi nti let me say the whole treatment is called orthodontic treatment. It's a full course unit, it's a full master's specialty. They don't just study braces. Okitegeera wobanga amannyo go tegali mu line nze nsobola okugamba nti Farida amannyo go tegali mu line ngenda gatereeza but sina braces. I can choose something else. But everyone yakwata braces. Okitegeera anti that's the essence of okugenda ow'omusawo n'akugamba omusawo yagamba okugenda zeetaaga naye ng'ate abaana abato abali below 10 years waliwo n'obumu obulala obusobola obubatereeza amannyo nga tebambadde braces obuli removable. Why? Because their gums? No, it's because they are still growing. They are still growing. Nti alumu abaana abato balina obunnya obuli spaced, so tusobola okugamba nti kangeze nokuula akyakula. Nokuula akyakula ate n'amagumba ge gakyeshapinga, so amannyo gaba mangu gakutambuza. Omubiri we gulekera okuula nga they already adapt ku position amannyo gye galimu. Naye omuntu ajja braces zammeka mugamba kansooke nkukebere gwe ngamba zammeka ate ng'ajjukira ne malalignment nti amannyo tegali mu line byaka byanjawulo. Gwe oyinza obba ng'olaba nti
braces ono ayina naye nga tujjanjaba kintu kyanjawulo okitegeere. So olumu omuntu alina soka agenda wa musawo, omusawo amugamba nti nedda ono tujja kukola kino. Kati yeetaaga braces yalwo. Kati eyeetaaga braces zirimu kye tuyita fixed orthodontics, waliyo ne removable. Fixed nti tukiresemu tekigenda vaamu for some time. Removable oyinza osanga nti omwana aluna olulimi lusindika amannyo, kuba amannyo go ekintu kasita kiba nga it's applying a constant pressure kitambuza. Newooluwa lulimi lwo n'ogamba nti kandabe erino erinnyo kaseera oliyisaako olulimi weekanga erinnyo olijje mu line okitegeera because it's constant pressure. So w'obeera nga kangeze nti mwana muto oba olulimi lwe lutambula osobola ogamba nti kamufune kye bayita baka habit breaker akagenda okuggyawo omuzo gw'olulimi osindika ogeraba nga amannyo gateredde. Habit breaker nabo mu butunda eyo nabo babukola. Kati braces kisinzira ku kirwadde kuba osanga nti wabeerawo agamba nti ayina kangeze nga crowding amannyo nga gegerekedde mangi gegerekedde we batyo osobola omwambaza braces. Wali oli nga aluma ali webaki nga luba lwa wansi luli mu maaso ko okitegeera bwe batyo. Waliwo oli nga aluma amannyo gaagulu gayiseeko nnyo we batyo. So kiba kyanjawulo. Omusawo naye yadetermininga omulwadde si yamugamba nti mpa braces. Okay. So it's dangerous to give a less than 10-year-old braces? Not necessarily for less than 10-year-old. Braces osobola ziteeka mu mwana but they are good nga amannyo gago obukulu gazze. Amannyo naye gaba nga ng'obukulu teganajja, we can explore other alternatives. Okay. Yes. Ninga era zikola kyekimu. Zisobola okukola kyekimu. All right. Let the dentist tell us the right time to brush a baby's teeth. I've been breastfeeding my baby, but I see some white stuff on her teeth. I think you've answered that. For the white stuff on the teeth, it can mean different things. On the tongue. Teeth. Okay, if it's tongue, but if it's teeth, it can mean different things. So what are those white things? Wobeera nga olumu ekituli engeri gye kitandika tekitandikira omuntu aba alina ekituli kiringa ekya black. Abantu abasinga balowooza nina stains tava mu mannyo naye nga kiba kituli. Naye ekituli engeri gye kitandika kya white. Kitandika kya white. White nga yawukanyeeko ku kala y'ennyo. Yes, it's like nga chalk. Era we call it a chalky stain. Okalaba nga kalinga ka dot ka white nga tulina engeri gye tubwawula ffe. Ugenda olaba nga kagenda kafuuka brown, kagenda kafuuka bwe batyo paka we kafuuka black. But also it can be what they call fluorosis. Walaba nga abantu ababeera ku coast abalina amannyo agaasiriramu abeera fluoride. Fluoride tumwetaaga mu mibiri gyaffe naye wasukka a particular quantity afuuka mubi. Lwaki ku coast balina too much fluoride? Woba nga wagendako ku coast amazzi gaabwe ga munnyo galina a high fluoride quantity. All water is supposed to be fluoridated. I know BAM fluoride naye waliwo kati kangeze nga national water or the companies that regulate there is a particular amount nti kangeze 1 ppm naye weesukkamu muganywa gatuuka ne gayingira nti amagumba gammwe ne gayingira amannyo gammwe ne bitandika olabika. Kati fluoride does a strengthening erinnyo naye ate waafuuka omungi alifuula nga glass nga limenyeka mangu okitegeera liba liri too hardened like nga it can easily break, which is bad. So sometimes if a person has fluorosis nga ali mild kasobola okuba nga ka stain nga ka white nga kali kumpi n'obwa yellow bwe batyo, but it can be anything. So olumu it's best omuntu n'agenda n'abuuza omusawo oba n'agenda for a check up ne bamugamba because very many things can cause white stains. Fluoride cause kirungo. Fluoride kibanga kirungo. Buli ddagala ly'amannyo eddungi libaamu fluoride, but ekifuula eddagala ly'amannyo eddungi is the amount of fluoride. Era nga wenkugambye it's supposed to be regulated. Si kirungi muntu. I don't agree with people who say they use non-fluoridated toothpastes.
omanyi abantu actually abannayuganda tulina omuti twagala nnyo ebyebbeeyi ofuna ekyebbeeyi ebimu ebintu bize like on my pages when agenda mu supermarket the most expensive toothpastes are the ones that are non-fluoridated okuba twagala nnyo nti ekintu kivudde Dubai kivudde US okitegeera naye nga some things are actually bad nga wosomako it doesn't have fluoride ate nga fluoride is needed kuba fluoride ekirungi kyalina strengthening erinnyo waba tayise mu quantities zetwogeddeko nga tayise mu quantities that particular tube oba nyinza okuba nga nkozesa nsenya nnyo nga mulimu the right quantities mu tube eyo but because me I brush every after 2 hours kati remember is that too much for me? No, remember fluoride ali mu toothpaste tetumira so it doesn't have a chance to go into the system to be incorporated mu mubiri gwaffe nti ayingira amagumba n'amannyo to applying locally okitegeera kyova olaba ng'era bagamba womala osenya lekako eddagala ly'amannyo ku mannyo toyimunguza okitegeera. That's every day? Yes, every day toyimunguza because we want the fluoride to act kungulu naye ono fluoride abeera mu mazzi amazzi osiiba oganywa kati omubiri gusikamu fluoride n'afuuka omungi okitegeera naye kati abantu abasinga bo babeera bamanyi nti eddagala ly'amannyo erisinga obwebbeeyi lyerirungi bwe batyo ate nga si bwe kiri okitegeera. Okay, so how do we decide which toothpaste to use? Well, when you're reading on toothpastes usually the fluoride amount ebeera between 1450 ppms of fluoride kati wotunula nga olabayo value kweri that is a good quantity ate most toothpastes have a quantity in that range most of them. Okay, it shouldn't go it rarely goes above because it's really a standard thing in the whole world naye buzibu kugenda oba ogenda at least choose something that has fluoride don't choose something that doesn't have fluoride because fluoride atta obuwuka mu kamwa buno obuleeta ebituli abutta ate abutta on different levels okitegeera fluoride na strengthening erinnyo ayingiramu oyo mu obwo buminerals obulala obulimu n'abufuula nga buli taafu nga buli obuwuka tebumala gamenya linnyo okitegeera so ofuna talina fluoride you're missing out on all those advantages obeera nga erinnyo lyo lirwala mangu ebituli ate nga si ly'amaanyi so oba ng'olonda at least londa erina fluoride. Kati fe tulina wano abatabeera ku coast tetulina bintu bye tulya nga birina too much fluoride. Usually fluoride abeera mu mazzi it's like our biggest source of fluoride abeera mu mazzi but most water in our country is regulated like it's a constant figure nti kyekyo it's one. Okay. Naye bali bo n'amazzi gaabwe gazi salty ogawulira. All right, who is here? I am 3 months and I'm worried about other pregnancy-related issues, but I need to know what diseases are likely to affect my teeth during pregnancy. We handled that. Rehemah, can labor pains worsen a toothache? I am imagining when giving birth and the pain goes to the tooth. Oh God, no. No. The stress okay, I can't tell it kulinyo liri serious terinumangako but ebanga aluma ekisana kikusimba n'erinnyo ekisa kiyinza okugenda omwana sifaawo bufyawo nakola posta awo nga ngamba bannange mukola mutya erinnyo obulumi bw'erinnyo n'agamba nti ye lyamuluma ekiro ssaawa 9 n'afuluma ebweru n'atambula ku street nga naye tamanyi gy'alaga n'agwa mu babbi ne bamugoba n'adduka emisinde paka mu nyumba tamanyi peyini alinnyo gyeyage kitegeeza ababbi batiisa I can't even tell kiriwa kyeki nenyere baluma byonna biruma kati awo tusooka ne tukola kye tuyimiriza mu leba netusirisa eri naye I think obulumi bwa leba tebuyinza kuganya kuwulira linnyo likuluma nga mukama aba akutadde ku kizibu awo nga byombi bikulumya omulundi gwe gumu. I've never heard of it. Labor, I don't think labor can worsen because they are two totally different systems. Pain ya labor, hormones za njawulo.
pain yaffe bizibu birala, so they're not related. Kuba ne hormones ziri ze twagambye ziwaseninga tooth issues si ze zibeera mu labor. Obeera osangiddwa ng'olina kizibu kyo, not necessarily mu labor yekyogedemu. Okay. Tebikwatagana. Am I imagining? Okay. Risks involved with a pregnant woman does not treat her teeth. What are the risks involved with a pregnant woman who does not treat their teeth? Those are yoli. Somehow ekibuuzo kye kyagendedde mu byabalala. Nze mukyala wange tayagala kusenya. Kimubase. It's very bad in the morning and I don't know how to tell her. Agenda musula mukuleetere omukyala tugende ku routine check up. Ye abasooka katanda. Omukyala wange tayagala kusenya. But tufuna nnyo kale kibeera mu baana ddala abalenzi. Nga muzadde kale ajja agamba linnyo limuluma n'otunula mukaano ogamba mwana gwe wakoma ddi osenya. Kati nze technique gye nkozesa ku baana nyinza okukutiisa nekugamba tosenya. You are really a bad child. I give you the possibilities nti okimanyi kino ne kino ne kino ne kino ne avaawo agamba amami like ye kennyini yeyeetereza. Kati oyo omusajja asobola otwala because omuntu oba tayagala senya of course era akamwa kaba kalaga nti mulimu ebizibu ebirala. Asobola otwala oyo omukyala ew'omusawo omusawo ye kennyini n'amuyambako okusenya. N'amugamba ebizibu ebiyinza okujja nga tosenyeza because olumu abantu babeera tebamanyi. Ye waba alaba ayisizaawo egyo emyaka gyonna nga tasenya tadda kati myaka gyendi mukati oba sifanga nga sisenya tenaafa kati ng'asigaza ekintu kye. Kati omutwale w'omusawo omusawo n'amuyambako n'amuyigiriza nti kati nno kino otakola kino osobola kukola kino otakola kino because nze naye mama mukwano gwange yafa lwalinnyo sagala gamba nti tasenya but yafa lwalinnyo so omuntu omulaga the different possibilities nti bwena erinnyo osaana olwaza omutima gwo okitegeera erinnyo litta mu circumstances okutta. Katusooke tukomewo. Let's first take a break. Tukomewo n'ekitundu ekisembayo. Thank you so much for keeping it. Thank you so much for keeping it, Mwasuzemutya. Tunatera okukomekereza and we are handling most of the questions. Thank you so much. Tuyinza okutandira topic so bw'oba tuweereza kibuuzo kyo most definitely we may take long to revisit this topic, so do the needful. Kujikiza number 8700656500. So mbambi mukwano gaffe oli atasenya mukama akugumye ssebo kanyagula toothpaste oba naye akolebwa ati naye amalemu ennaku ze 3 nga tasenya amulagireko bwereere. The inconvenience that will come with that osanga ajja kutegeera bambi banange naye bwati bwabadde awulira with me akimukole nzeaga magezi ndakkiriza akimukole ate manyi gobeeramu embeera you don't feel how inconveniencing it is. But me I do like I feel like when basisenyeza I can tell my breath is not fine. Like even if I've brushed and ng'obadde ng'olina routine yo gy'ogoberera nti akamwa kange kabeera fresh bwe kati bw'oba tokikoze n'okawulira kati ye yamanyira mu weeks 3 akabeera bwe kati ebbanga panvu nnyo kabeera bwe katyo so terabawo njawulo yeewunya n'okwewunya n'amugamba busenya for what. Importance of oral hygiene after childbirth and during breastfeeding. After childbirth and during breastfeeding. Importance. Simanyi buli nkyabadde ategeeza. Childbirth. So nga bwe tubadde tugambye mu every trimester try and go see your dentist. So after childbirth bimu ku bintu bituddayo era oba kati oba ozzeeyo ku normal routine yaziba zikendedde oba oddayo ku normal routine you brush your teeth if you can in the morning after break like oba oddayo ku kintu ekirina okukolebwa nti ku makya ng'omaze okulya okunywa chai singa tonnanywa ng'omaze okunywa chai n'ekiro ng'omaze okulya sapa naye oyo yasenyeza ekiro atasenya ku makya immediately nedda waliwo okwebaka mu buliri because mutugamba topakuka nnyo kusenya ku makya take your breakfast and you brush on your way out. Naye waliwo ono nga ye ne ku mugendo okwebaka they didn't brush so azuukuse n'emmere ye
yeebase nayo and you're telling them ayongerezeeko agaaye ne buli olowooza aba afaayo oba tebabifaako naye ngaera buli obuuka bugende era still ne wabaayo nga teyasenyeza kiro still the best time to brush is after breakfast. Because olaba kati kagezi nti abakyala twefaako nnyo nti skin biki ogenda ne bakuwa buserum obwenjawulo oba ne bagamba apply the sunscreen ate omala ojja applyinga ng'oyisaako amazzi. Like that is how in my head toothpaste works. Era ddagala ly'amannyo ate omaze osenya fluoride tugambye nti asigala ku mannyo w'omuyumunguzaawo obanga ajjeewo ky'obadde otaddewo okitegeera obanga gwe bagambye nti wano olina akarashi sigawo tube ate omala ogisiga ng'onaabawo. That's what people who rinse after brushing do. So if ne oba owulira nti kale akamwa kali bubi nnyo so akaliisa osobola oyimunguza n'onywa chai. W'omala onywa chai ng'ogenda ng'osenya. It is hard to okumanyira but it's really the best practice omuntu ng'atandise because like for a long time luli when nali nga I'm just starting to like nga nakatandika by'okusoma bwe bankeberanga nina obutuli obwagala otandika so I adopted that habit ey'obutawandula. They stopped because okiba nga tekinnasiima kufuukira ddala kituli it can be arrested nekikomaawo nekita progressinga naye obanga kituli kyaddala kyabala tekisobola kugira naye obanga nga kitandika butandisi nga kiriko eri stage nagambye obudooto obweruyeru it can stop there and it doesn't progress. That is obato rinsinga. And it saves you money because treating teeth in this era really. Okay. Wabeeyi namwe mwemanye? No, tetuba babeeyi but byemukosa bya beeyi. Yes. Mwagala nnyo tusalirako naye. Bambi twagala kuba it's a good like it's a calling naye even the system really but teeth everywhere in the world. Kati Uganda is one of the cheapest places. Naye wofune woba ogenzaawo Kenya manya erinnyo lya bbeeyi omuntu asobola ova Kenya najja ne balikolera. Canal nebera mu 1.5 yezo zentono because kati nogenze wala root canal yali ya 700 every visit. Kati nogenze wala seminti because obanga erinyo terinatuuka ku stage kwekola root canal just seminti. I have people who come in from different countries of bakolako oba ogambye mbu seminti kangeze kale kituli kitini nti seminti wa mitwalo 10 my friends abava mu nsi z'ebweru abajja agamba 10 bansabye obukadde 2 nkandikole like nga in other countries for the same tooth bamusabye obukadde 2 obwe Uganda nga wabazikyusiza mwene era niye mugambye akyuse pounds into kati atuuka nga alabira ddala of course gusooka babeera skeptical Uganda biri original naye kenyini afuna discipline because how many people have we treated and they are very fine. Osanga nti wabeerawo procedure nti kagezo nti alina eddibu ayagala erinnyo eri permanent gye tuyita implant n'ogamba nti nze ngenda gikolera $6,000,000 oli neyeeraga no let me go to the States mitumi like $1,000,000 ate nga wagenze mukalwaire olwaliro $3,300,000 wagenda mulwere tegereke kazinza n'obbeeyi 6. So else like everywhere dental treatment is a bit tricky naye at least in Uganda the prices are fair. Talk about Sensodyne. Well, somebody was telling me it's supposed to be used only for a particular period of time on recommendation Exactly. of a doctor. Exactly. And there are people who use that as a daily toothpaste. I didn't even want to talk about it because I feel like I would be trashing the brand. It's a very beautiful brand, it helps, but it's... But we have to guide people on how to use it. Yes. Sensodyne has omuntu wabeeranga for instance agenze w'omusawo ne bamugamba there are different causes of tooth sensitivity era sensitive alina erinnya eri sensitive oddukira ku Sensodyne omusawo kenyini alina okugamba nti your sensitivity is caused by this. Sensodyne can help you but not you feeling like oh my teeth are sensitive. Those are the things that are telling you that abantu bagala ebintu by'ebbeeyi. Sensodyne is more expensive than some brands on the market so yajja kupa ku kiro eky'ebbeeyi because they feel like expensive is better. Naye ate nga wootuuka mazima amatuufu Sensodyne fa balina okugamba nti mukozese ate tosukka wiiki ezi because it helps in removing sensitivity but beyond those 2 weeks it can also cause sensitivity okitegeera kuba it has
depending on the sensodyne use, it has waliwo ingredient erimu potassium nitrite yeyamba okusiringa sensitivity ogenda, but ina abrasives nyingi nti olumu wosukka abrasives kwe kutakula ekya abrasiveness ki overridinga kino otuuka nga katate gwabadde alikozesa okugyawo sensitivity ate kadiri kuleetera sensitivity okitegeera. So it's really something that should be used under precaution. Toyina kukisussa okikozesa bbanga lye bakugambye n'ogirekera awo. Okay. As we wind up, what is that take home omuntu gy'alina okumanya that one fact that nobody should ignore if they want a healthy mouth? Use fluoridated toothpaste. That is, I feel like dentistry is very wide, but at least if you're doing the bare minimum of brushing every day, eddagala ly'amannyo lirina obbaamu fluoride. Amadagala mangi nnaku zino ogenda like omuntu ajja ku ddwaliro okugamba nti we have this brand, it's from the UK, nga kuba katirawo osanga omuntu alina ssente zajja agamba $60, $20 limpe naye nga terina fluoride. Like nze one thing that I feel like kale ebyala biba bigaanye funa eddagala nga lirimu fluoride ekyo gy'obeera okozesa